nnyo nti tekatugenze n'ekyo mwenna abatulaba n'abatuwuliriza. Waliwo ebintu ebimu nga biba byannaku, ebimu nga bya ssanyu, ebimu nga kwegamba otunula n'oleka. Naye bwe tufa Mukama atusaasire nnyo, abantu abatutawaanya Mukama gw'omanyi ky'obakolera. Njogera ku Mulindwa Muwonge. Kubanga Mulindwa Muwonge oyo nno awumule mirembe yali mukozi owale ndoza yakola mu myaka nga gwe tonnabitegeera. Nze yali w'amaanyi 96 yayogerera ku mukolo gwa VAT ennyo nga guzze ku CBS 96 nali mu senior 5. Nali mu senior 5 yes nyenga seminary. Naye ni lutandika mawulinga bye basajja abaliko. Mulindwa Muwonge yaleka abaana 28. Babiri babeegana tannaziikibwa. Olwamala. Abalala ne babatwala mu ddiini nga yafadda. Kakati waliwo omukyala tulage ku nnyumba endala waliwo nnyumba awo Helen ng'abeera Nalumunye, yamuleka Nalumunye n'abaana be 2. Abaana kati nnyumba yafuuka kifulukwa kubanga ab'ekika baabagobamu. N'omukyala. Yazaala abaana bali abeegana. Bwe baakola ddiini ne bagamba nti si babe. Kakati byali we batyo omu yagana okugendayo oba ki ennyumba neefuukira ddala bwetyo. Kati ne bamuwaako ku poloti ku nnyumba eyo ne bamuwaako akabanja oyo waasonga omukyala nti kale azimbe wali bw'aba ayagala. Kyokka ate poloti n'ennyumba neesigala nga nkalu mbu y'abaana bonna ate nabo nga tebaliiyo. Nze nayogerako ne Mulindwa Muwonge yali tannafa naye nina bye mubuuza nanga nti nze nyina kye neekoledde. Talina nnyumba emu alina n'endala. Gogamba nti yene ya Helen era yeba ebeera y'ab'ekika bonna waba waliwo ensonga endala ndowooza abantu gye batakola ki gye batannyonnyola bulungi. Weewaawo bagamba nti ono omukyala yali mukwano nnyo gwa Rosias Matovu Joy. Naye okubeera omukwano gw'omuntu tekirina nnyo kitegeeza abeera just abantu baba n'emikwano gyabwe. Olina okwongerako nti just. Kakati mu layini ezo nze mpulira bubi seriously. Enju omuntu gye yazimba n'amanyi. Eyo Mulindwa Muwonge yagula eyo mu estate eyo Jomayi gye yakola Nalumunye estate. Wali ng'ovudde mutunde n'okukkirira mu 2005. Nalabira ddala nga azimba ennyumba ayo. Ne baserebwa abalala bangi Asensuwa yazimba eyo, bane Patrico yazimba eyo. N'abalala bangi nga bamanyikiddwa n'abayimbi bazimba eyo. Kakati omusajja n'ateekayo omukyala we. Kati mwene mumugoba. Bw'aba omusajja yakola ekiramu ndese abaana 28. Kati mwe mubakolako ddiini lwaki nga ye yafa tabakozeeko ddiini nga ye mu mativu. Era bye bintu bya Paulo Kafeero yafa agambye nnyina bangi baba mwene mugaa tubakoleko ddiini naye abantu abo babategeeza ki? Oli aba yasiima nagaba bange basibange baba bategeeza ki? Baba babeeyi ye like waliwo nanti osobola okukkiriza noga nti ono omwana yajja ne maama we naye mukkiriza zamukkiriza. Ekiruma ennyo bo bano abakola DNA tebaagala kukola ku baabwe era ne bw'aba afudde tayagala kukola ku DNA ku baana be naye ye yakulemberamu okukola ku DNA ku baana b'omulala. Kakati bano abantu teri bantu babi nga bantu babeera awo nti nze njagala nnyo muganda wange ono ng'ali awo aba ne kyakwagalako era bw'ofa awo walagira ddala embeera. Ate ekibi bali ababa balaba bamulamu babaani bamukoba Uganda baniba bo bamumanyi nti yafaayo mukwano gwe kaloga tulete mukwano gwe ono yabimanyi. Kati ate nga yanoonya ng'empogola we yatikira wosusiza nga yanoonya kawenda olukalaba ng'ayingira mu bintu bw'ati nga lyoka yeefuula ate baba bakambwe nnyo oluvannyuma bannange. Bw'oba osanga ng'obeera n'omuntu n'akuloga n'akola biki nga nosanga mugamba nti yeye. Nakubidde omukyalo oyo namwandu si naye nenkulaga bwe yaŋŋambye naye ate naawe ogwawo ekigo. Oyinza n'okwolereza omuntu nga naye oba mukyamu mwefanya okunnyonnyola obulungi tikirimu ekiti. Mwefanya okunnyonnyola ekintu nti oba kirimu ekiti ate naye anyway olwawulira nti Sseguya nyabo yabadde gakubiddwa omuzimu bannange maama wadde ninga wa poliisi abantu bakyagala takuwuliriza ky'ogamba. Nange ngamba kale nze ku lw'abaana just kyekiruma kati abaana baba baalazeewa okitegere katuveewo batulina emboozi ennyingi eyo baju yatutte mu kooti poliisi oyimiza ekivulu kya kireva taata wa kireva gye yakabidde eggulema kindye omanyi omwana wange
Nendyoka mbeera nga nyina akavulu bakamutegekedde omwana wange akavulu ne bakayiwa ayi mukama omusajja omukulu wakubira omulanga mwami Bukenya yakubye omulanga emakidi ate nga badazzemu essuubi nti mutabani wa boda naga nti genda wadde tetwakoze ssente kuba sitori ekivulu kyali kizabuzza kireva gye waggulu promota ebivulu tebikyali mu ssente bayiba era omuntu wakuteeramu ssente mwebaze nnyo naga nempulira nti balina engeri gyebagitoloozamu babisolooza nnyo URA esookawo ate olina okukola ku nsonga za poliisi n'ebirala ebintu bingi nnyo naye kireva gye yafunye abantu be twakulaze ekyero beach tekyabaddewo story tujja gituukako n'abaana balumbi katusooke tugenda kutuuka ne bakenza abayimbi abato kati katusooke tulabeko ku mbaga gye twagambye abantu tugenda gibaleetera gituwe twerabireko nti tulage ku birthday nattolo yayimba ti ow'omukisa abantu ne bajja ku birthday nga bangi nnyo kati yoyo Juliet Zawedde ne Jona omwami we omaze n'okyogera gye watugaye mukwano gwe kaakati manyi olugambo tosaatuuka leta mpolampola step by step yabadde birthday banayisimbaga kitegedde embaga ya birthday si ya bufumbo nga bali netiki mu kibuga Boston mu ssaza lye Massachusetts mu America kitegedde kakati omukyala nga bw'omanyi tetubuuza myaka tugenda bugensaga yavaayo banakitende yagenda wano n'atukuba encukwe naye era tatya nnyo ffe tetukira tagirabika Gucci baby omukyala ayagala ebintu bya Gucci buli brand ye buli kimu ewaka era singa Gucci yali ekola emmotoka era yabadde avuga Gucci kuba bannayo ayagala brand eyo everything obange emusasula yajagala bwagazinga oba tokyalina ky'omusasula agaba bugabi abuyambi otegedde okay kakati katusooke tugendeko mu mboozi eno omukolo nga bwe gwatambudde abantu baweddeyo bonna nakugambye maama we naye waliyo keeki otunula n'ogamba ensawo etudde ku keeki kumbe nga nayo keeki yaako kugamba ebintu byonna marvelous class mafanklias kirabika bulungi bannange okugamba obuno mafanklias twabukozesanga nga nkyali mu high school nga tetumalina kyebutegeeza obanga bwali butegeeza tetwayogeranga bwogezi kati katulabe omukolo nga bwe gwatambudde gwasombodde abantu be Boston community bonna ne baggwayo n'amasaza ageetoloddewo naye kiba kirungi omuba mutambuddeko ne mwekuŋŋaanya muga twava eno ffena tukuŋŋaanire wamusigala mukwatagana Remind your neighbor, this is not a wedding. It's a birthday for Juliet Zawedde. Okay? Hi Mukama. Tukwebaza olw'okusobola okutuusa ku lunaku luno. Twalulinda naddala nze yali alumwa ebisa naye naawe n'okkiriza olutuwadde temuli nkuba kasana keerere. Tukwebaza byonna ebyokunywa ebyokulya. Remind your neighbor, this is not a wedding, it's a birthday party for Juliet Zawedde. Oyinza okulowooza nti mbaga. Omuwala omukulu aliwa. Come. Where's Amber and Ryan? Amber and Ryan, where are you?
aga Juliet. Happy birthday to you. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Jennifer. Thank you all for coming through today. I've known Julie for over 15 years. So I think I deserve a clap for that. It's not easy to keep a friend for all that time. Some of you are friends for a day, a night, 2 hours, and you part ways. And she has always been there for the community. Julie, thank you very, very much. It's not so easy. Our love will need a way for us, like the guiding star. We have people from Kenya. Do we have people from Ghana? Yes, Ghana. Uri. DJ Benazzo. Chencha chikutusiddwako. Wanula app ya Airtel TV. Onyumire the Voice Africa kubuli Sunday. Airtel, a reason to imagine. Hey kid, I have more for you from Sam's. Sam's offers you a wide range of snacks. Sam's, test the difference. B. Clara H. Property Services. Twalese estate empya ku $7.5 million. Jangu efunire poloti echapa